nelifunda bwe lyamala okufunda waliwo omuwala oli gwe nali nebakiddeko ku kiswa mu buliwo ebyo si byansi ya mwoyo physically Pastor Kango gwe mulaba nayenda wakikolanga mwana ngo w'emmamba already wali oba yali tanajja akaseera ko nali sinaba obuba bwenzo baba bukaba bwenzi n'obukaba byo ebimu kuba bangamba obukaba anti bye bimu lwansonga nanyini byo ye Kaseegu naawe otandika okulaba ekibi nagambye buli kintu kiramu ekibi otandika okiwulira nga kizitowa mu bulamu bwo waliwo abantu abayenda by mistake nze nayendako by mistake mbuuza ntya nze nga mbeera ne mukwano gwange nga tutandika kunyumya nga tutandika kubeera ffenna bwe tutyo ino nga jozi ly'abalamu si wala nnyo myaka nga 7-6 kitundu mutandikira mu mboozi tubeera wetyo nga tukikola nga tetwebuuzizaako omuntu mulala kye bayita friends with benefit ne banna olubugo twaluviirako ddala bukumbu lwaki kubanga omulabe yakifuulira ddala ekikozesebwa kye kati nze ndi ku mission kuwambayo ebyali bya Katonda omulabe bye yawamba nze mbijjayo njagala sitaani yeewolereza ayina ennyiriri kati nze sitaani nsonyi wenze simugambye yabyeyogeredde naye nga ne serious note omuti omutuba mwe bakola olubugo gwakolebwa Katonda kankunyumizeeko nze nali musamize era abali ku kyalo omanyi lwe nayogera nti manyi we nayogera luwera abantu bava mu comment section ne bagamba nti ayino manyiyo Pastor Kango bana yatenze nali sakutegeera nali nvuddeyo by that time naye musajja naye mujjukiro oyo bikibi byonna ne babyogerako abamanyi ekasanda waliwo ekyalo bakita kati Kandegeya fawe twali awali amasabe nnyo kati Kandegeya omusajja gwe bayita muzeyi muyanja ne kati yafa nga musajja wanviri njeru nnyo muwanvu nnyo nga alinga ng'omusambwa bebe bayita mpisote nali mwenzi tuleke kukibikiriza nti sharp nemwe namwe ali bato 17 naye nakikola Export TV to the world.